Misatu tonyezaawo 3 Radio 4 ensonso 10 tonyezaawo musanvu Radio 7 era akalabye kubukama bwa kabarega ne 12 otonyezeewo musanvu Radio 8 Radio Ewoma emikutu gyonna tu kuweereza live kizira wano entinda tusinza mu kibuga Masindi ne kibuga Masaka bategeza radio za Fizo na zonna akati ayagala okubanga otufuna wano ku mitimbagano Radio 4 Uganda YouTube ojja kutufuna TikTok ojja kubanga otufuna Facebook ojja kubanga otufuna omukutu ogwa X bagite Twitter ojja kusobola okubanga otufuna ganti @Radio 4 UG ate onagenda ku Instagram ojja teka ko Radio 403.3 FM oyinza n'okutufuna ko ku mikutu gafu gwa TikTok tuteka ku Radio 4 Uganda abagala okubanga mutugoberya programs za fera oluvanyuma ojja kubanga ogenda wali ku Yo TV oberenga otufuna yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobola okumalira ensonga kola ku mikisa ej'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa Saitran ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen zoyagaliza omulungi tezirwa kutuuka kale president naye atuuse era nsaba akumbulizeko muna Uganda olwakadde tutandikirewo ensonga mbalamusiza mwebale byonna bimukola mbagaliza okuwuliriza obulungi weewaawo president wiki ekutambulidde etya Katonda kasitaatu obulamu ebisigadde byonna bitambula bulungi kasita obulamu bubeerawo n'emirembe abali mu buyinza ne batuwa emirembe ne tukola bye tulina okukola waliwo ebitasobola kubeera bulungi nnyo musi yonna bwe zifantambula waliwo ebitatambula bulungi naye kasita babawo emirembe abazungu abo bakulaakulana nnyo kubanga ensi zaabwe zirimu emirembe oli ne bwabeera mwavu naye emirembe nga weegiri ensonga endala gavumenti zikola kinene nnyo ku bulamu bw'abantu okukulaakulana oba okwavuwala bye bakola bituwa emirembe emirembe ne gituwa amaanyi ne appetite okukola bye bakola bisobola otumalako emirembe bwe gituggwako tulwala twavuwala so gavumenti ekola kinene nnyo enneeyisa yaayo okulaba nga tuba bulungi oba tubeera bubi musabe nnyo era mukolerere nnyo gavumenti ejja okubawa emirembe mbawulira mukitiza twagala kulonda tugenda kulonda naye oluusi mulonda bubi gavumenti ne zitabawa mirembe ze mulonze mirembe bwe gibaawo abantu bakulaakulana era fuwani kisibye mu bwavu gavumenti okuba nti erina byetakola erina byetakola n'abantu bonna bagenda ebweru abasinga bagenda kuba gavumenti erina byetakola wano waliwo abaavu bangi kuba gavumenti erina byetakola obukosi waliwo n'abalala nga nabo balina bye batakoze abantu bennyini nga balina bye batakoze naye ne gavumenti yavuwaza nnyo abantu gavumenti esobola okulwaza abantu gavumenti esobola okwavuwaza abantu gavumenti esobola okutta abantu nga tewali gwe kubye essasi naye abantu ne bafa olw'embeera embi gavumenti zeetaddewo nalabye omukyalo omu ng'akaaba kale ettaka lyange baawange yalireka 1972 nze ndibaddeko akati balitwala kooti yasalawo nti lyange kamishona wa landisi eyaliwo ekyapa n'akizza mu mannya gange naye kakati ate kati kamishona omupya bwe yazze ate kakati ate n'abisazaamu kubanga mulimu minisita waliwo minisita ayogerwako ennyo mu buli awali ekibba ttaka kati minisita ate kati abiyingiddemu kati yayagala ettaka lyange balitwale namwandu kuva 1972 Museveni ng'akyali Tanzania kakati embeera bw'ebeera mbi eggwanga abantu baavuwala abantu bafa namwandu asobola okufa ekikutuko so gavumenti ekola kinene nnyo ku mbeera z'abantu nnyo abantu bafiira ddala olw'enkola za gavumenti ate abantu ne babeera balamu nnyo ne bawangaala nnyo olw'enkola za gavumenti kakati e Japan abantu
Japani ye kyatusinga okuwangaala munsi yonna gavumenti senga yali mbi nodira bana abafuzi baffe abafrika no batwale Japani Abajapani bawangala emyaka kuva ku 75 okweyongerayo kyenda 10 20 kakati bwogeza nodira bana abafuzi baffe abafrika no batwale Japani Abajapani batandika kufiira ku myaka 35 basobola osala kuwangazibwa abali yes government ekola kinene ku kuwangala kw'abantu ekola kinene ku kugaggawala kw'abantu ekola kinene ku kweyagala kw'abantu okutegeera government ekola kinene kiraba kakati ekyo abantu tebakirowoozaako nti ojja kusobola okuleeta government ekuwe stress ekumaleko emirembe olimena kukaddiwa ofengo kyali muvubuka egambe kumaleko essuubi mu Afrika bwe tulituka mu ggulu mugenda kwewuunya Katonda abakulembeze baali nenya abantu bangi bafa mu Afrika wano olwokuba abakulembeze babi bafuga bubi eddagala teri essente weziri zibeera zaabwe okutegera wawulidde omwana wa Burkina Faso no Traore kyakoze mu ggwange oyo tomwogerako teekateeka programu namba mubuulira abantu ne kyenti anti tusobola obbabulira Traore kyakoze Burkina Faso ne bagoloka ne bawamba government ate naffe ne batukuba amasasi olw'okukuma mu bantu omuliro nga tewalina kye twogedde jasi kubanyumiza bunyumiza gweteka programu emu nzijenga tutandike essaawa esooka tugiwe Traore mu Burkina Faso myaka ebiri wiiki ejja naye omala kukola kiraamu bano ne bawulira nga tutandise programu bwezityo ate ekyangu ebisa ku leediyo kyali ki tebabyagalira ddala abantu babuusa tolina gwoyogeddeko obula oyogedde ku oli byakoze nga tolina nze ekyandetera obuzibu kutambula America, Austria, Belgium, Germany, Italy nendeetanga bwino amawanga agakulaakulanye be gakola bayagala ne bannaffe bakope kyokka ekyo ne baga nti onayitiridde obumanyi buli radio gye ngenda ne bagiggala buli gye ngenda ne bangoba bugenda ku TV ne bangoba okutegeera so tebabyagala naye nga kyekyo kyennyini kyoleese kigambye nti gavumenti ekola kinene mu kugaggawaza abantu mu kubabeeza mu nsi nga beeyagala mu kubanakuwaza oba mu kubasanyusa gavumenti ekola kinene nnyo nakano kankakuwe tulina abantu wano basiiba mu makanisa mukama nyamba mpa omukisa mukama ne batunda ebyabwe ne batwalira pasita abawo omukisa bagaggawale ne babeera balokole nnyo bwe bafuluma eggwanga lino ne bagenda mu mawanga agaateekerateekera abantu baago obulokole nga babuvaamu bye baali beetaaga babirabye weebiri abeera wano n'alaja na mukama nyamba nzija mu mbeera eno n'asiba gavumenti za Afrika okutufuga obubi zisindiikiriza abantu okujjuza amakanisa g'abalokole UBOS nekola lipoota abaprotestante bakendedde abakatuliki mu Uganda bakendedde naye abalokole beeyongedde nnyo obungi bagendayo abamu si bonna of course naye abasinga obungi bagendayo lwanaku nnyingi gavumenti gyebe bataddeko amalwaliro teriddagala nalaba mukyalo w'embalira gyazaaliramu okutegeera tewali ogenda ku poliisi ne bakusaba enguzi bw'ogenda wa RDC ebintu tebayamba n'abantu tebakuba emiranga ettaka ly'abantu ligenda babanyega basula ku mbalaza abo ne badduka ne bagenda mu kyaki Katonda abakole ki abataase bwe bamala ne bafuna akakisa n'agenda e Saudi Arabia n'agenda e Dubai n'agenda e Canada n'agenda mu America n'agenda e Bungereza obulokole nga abuvaamu anti byali yeetaaga abifunye abisabidde mu kyaki abifunye mukama mwana okudde agenze mu ggwanga lye baateekerateekera ebyali bimutwala mu kyaki ng'ali mu Uganda eryabisanze ng'eriteeka birina okubaayo medical care okitegeera ebyobulamu nga biri okay wanagenda amalwaliro teriddagala eri buli kintu gyekiri enfuufu tekyamukuba tayinza nakulooza nti ayinza osula enjala okutegeera bw'afuna omulimu abeera ku shuwadiru nti emmere agifunye wano n'abakola basula enjala
okiraba nti ebintu byonna bibera mu mikono gy'abo abali mu gavumenti ekyo kyo tetulimba na kulimba wano mu Afrika ebintu bibera mu mikono gy'abo abatono abali mu gavumenti ne babba ensimbi ne zitakka wansi mu bantu genda mu makubo g'omu byalo bwasimba kasooli bamugamba tugenda kuwa siringi 15 kilo nti lwaki amakubo gammwe mabi emmotoka zitusaba sente nyingi loole ezijja eno mu byalo byammwe okitegeera abandi muwadde siringi 600 bamuwa 15 kubanga gavumenti yakola makubo nga oga nti empeereza oba obuweereza bukola kinene nnyo ku bulamu bw'abantu okuwangaala okuba obulungi obutalwala nekinjigenga nti ekitegeeza stade gye baakola mu Uganda abantu nti bongedde okulwala endwadde z'emitwe pressure zeeyongedde endwadde zitawona ez'olukovu ba cancer sukali pressure byonna ebiva ku stress bikutte nnyo bannayuganda kanti kutemeretemere mu bwangu abakulembeze wano mu Afrika bakoze kinene nnyo ko kufa kw'abantu ne tuba nga tufa mangu bakoze kinene engeri gye bafugamu amawanga gaffe gatuleetera obutagaggawala gatuleetera okufa amangu gatuleetera obuteeyagalira mu nsi yaffe abaganda bagamba nti akola obubi akwerabiza Katonda kakati ngenda ku ebyokulabirako mu bwangu bw'ekitalo nali ku poliisi Kasangati eyali OC Landis n'agamba omukazi omukadde myaka nga 7 n'amugamba nti gwe nnyabo sigenda kukolako nga ndi awo omukazi n'amugamba wandinyambye n'amagulu gannuma ntambula olugendo luwanvu n'amugamba sooka ompe ssente zange omukazi n'amugamba sirina n'amugamba olina abaana kubira abaana bo bakwereze ssente njagala emitwalo 3 bw'oba oyagala nsituke wano ngende nambula ettaka lyo nkole ku nsonga zo okiwulira abali mu gavumenti bakola kinene nnyo ku kuwangaala kwaffe oba okufa amangu kakati omukazi oyo ayinza atya obutafa kikutuko tomanyi oba alina endwadde z'omutima tomanyi oba alina ulcers oba alina high blood pressure laba bwe bittuka tetulina ambulances ku malwaliro gaffe teziriyo ambulance eneemuddusa okumutwala mu ddwaliro kati nti kulaga lwaki abantu bafa mangu bw'atuuka mu ddwaliro tulina amalwaliro nga sirinde eza oxygen teziri nayo nga teziriyo eddagala nga bagenda muwandikira kapapula omwana we ali Masaka gye yafumbirwa eyandidduse n'agenda n'aligula oyo mukazi ayinza obutafa gavumenti zikola kinene nnyo ku kuwangaala kwaffe omukyalo omu bamuyita Monica ali mu Amerika yankubira essimu n'angamba nti nagula ettaka lyange bwe mala oddisasula ate ne bayita ebbali ne bagamba mbu waliwo omulala yansooka okulisasula ne bagoba abantu bange mu nnyumba kakati ababagoba mu nnyumba ebifaananyi baabikuba bajjira mu mmotoka ennamba za gavumenti okiwulira si kooti si ki tewali kooti order bajjira mu mmotoka ennamba UG ya gavumenti okitegeera kakati yekubira endulu ewa minisita wa land Simayanja agenze wa Nabakooba yekubira endulu ku CID kakati buli gwe bawandikira ebbaluwa talina kyakola bebulirawo bawandikidde RDC yamba omukyalo ono Monica bambi alina ebizibu bye tewali okitegeera kakati oyo omukyala gyali mu Amerika ayinza atya ku bibiri obutakyawa gavumenti oba okwevuma Katonda buli kitongole wonna waalaga amabaluwa bagawandiikayo IGP nawandikira gundi CID newandikira gundi tewali akola kubanga bana bali mu gavumenti bakompromisinga agencies zino zonna endala kati ne bakusuffocatinga ettakalo ne balitwala abantu tebasobola kuwangala oli ku kyeyo oli bweru oli muna Uganda wagenda bweru okoze ka sente ko oguze ettaka lyo ebitongole byandikutaasiza nga ettaka lyo balibbye tebikutaasa lwaki tofa mangu lwaki tofa mangu namba 3 abantu okutegeera obutegeezi nti abali mu gavumenti tebatulowoozaako
buli sente eyo n'omusolo gwe batujjamu sente babbanzibe kwe kulabanga obubbi obuli mu Uganda tobulabangako ebyo tebagala biwulira naye nga those are the facts. Buno obubbi obuli mu Uganda tebakulimba nga tebusobola okuggwawo tebusobola. Ensolo bazibba alunda embuzi bazinona ekiro kati enkuba bwetonya nga badira amazzi ga mukoka bagayiwa ku kisenge ekisenge nga kitoba nga buloka zitoba nga babumbulula nga bakubawo ekituli enkoko nga bazitwala tebasobola butabba. Polisi ne bwene ekoletya tebasobola kuwangula bubbi buno kubanga ebyandibadde bikolebwa abaana bano ne bayingira mu money economy ne basobola okubaako bye bakola tebikolebwa. Sente zonna ezandikoze factories industries wano zonna bazibba ne bazitwala abantu ne banoonya ebyokukola nga tebabiraba ne baloka bayingira mu boda ne babbira omwo ne bakamala. Buli ba boda 10 boolaba bana they are potential thieves babbi tambi balaga ne bajja ne bazingiza omuntu mu boda nga mpitirivu ne babba ne badduka ne bagenda abantu ne bakuba obutayimbwa ne bakuba pavers ogenda mu banka okufuluma banka owetaaga 99 namba okwerekera otwala busente butono nnyo bajja kutega mukuba kutte kubanga waliwo gavumenti bye zitakoze. Okeba bitugana okugaggawala nti sente zonna bazikola batya bwe tulituka mu ggulu mugenda kwewuunya esente banna Uganda zibabbira mu nguudo mugenda kutya mugenda kutya bwe tulituka mu ggulu mugenda kwewuunya sente banna Uganda zibabbira mu malwaliro mu bintu ebyandibadde bikolebwa mu malwaliro mugenda kwewuunya mugenda kutya sente ezibbibwa mwezo damu ezikolebwa mugenda kutya bwe tulituka mu ggulu mugenda kwewuunya sente ezabbibwa mu ndagaano zino zebakola ezawumeme mugenda kwewuunya mugenda kwewuunya omusajja natula n'abasajja babiri twali ku Washington Bay awantu nga bakola Ministry of Finance omusajja nanja tulira nangamba nti nkubuulira amazima abantu bonna mu Uganda ne balokoka buli luguudo lwonna mu Uganda lubeera lwa Collins nga bakola mu finance awo nagamba basajja mivule mwogere ku kino kye tuliko mu finance obubbi obuli mu finance tobulabanga bye bitongole ebikwatiridde eggwanga Mwami Museveni yagenda n'agamba kakati bakwata bannamuju awo yosise namuju omubaka kakati babadde bakolagana n'abali mu finance eyo. Mwami Museveni tukubuuza bannamuju basulako mu kkomera abali mu finance bameka bakwatibwa olwo ne bakwata ku zino ezabbibwa online obumbi nga nkaka wazibulira ezo kakati babuuze bakwata abantu nga bagamba nti bakyankalanya sente eza cooperatives bazibba buli muntu ne boogera obuwumbi emisango gyakomawa gikyali mu kooti okutuusa ddi simanyi kunonyereza nga kuweddeko abamu kubazibba bali mu kunoonya kalulu ze bakozesa badde mu parliament nga tewalina kibakoleddwako abandi badde mu kkomere ekitala oba eruzira bali mu kunoonya kalulu kakati abantu abatono nga babba eggwanga bwe batyo abala bonna ne babeera baavu toyinza kumalawo bubbi tosobola kumalawo bubbi era nze neewuunya bano abasajja bwebanga baali baagala kuteekerateekera nsi yaffe okuba nti ebyo tebabimanyi. Toyinza kulwanyisa bubbi mu ggwanga nga buli kantu konna bano abantu basoma amawulire ne balaba ensimbi ze mubba ne babeera ku TV ne balaba amawulire nga googera obumbi n'obumbi obwabbibwa bayinza batyo obutayingira mu bubbi. Gavumenti ekoze kinene nnyo okukema abantu okubayingiza mu bubbi ekyo nkiddamu gavumenti yaffe eno ekoze kinene nnyo okusendasenda abantu okubayingiza mu bubbi kubanga ensimbi ezibbibwa buli lunaku mu ggwanga Uganda IGG n'atakwatibwa na nsonyi n'agenda ku mitimbagano n'agamba nti ensimbi ezibbibwa mu Uganda buli mwaka obutabalika 10. Talk about it. Obutabalika 10 gavumenti ne obulawo ne kyekola ayigigi anti-corruption nti bonna bali awo naye sente kakati zine zagabiddwa tewaziwulidde 10 obutabalika 10 kiki 10 kya kiri mu kutambula kakati ensimbi nga ziri mu mikono gyabo bokka abali mu gavumenti nakano katukagamba ababaka
manya abatuwuliriza ababaka abo ababaka olumamiro abali mu opposition nti bali bafunye 10 bali abafunye 10 batukola bubi kubanga sente ezo ddala abantu be mukulembera bo bafuna ki mu government yabo fe tufuna ki era neewunya government eno kubanga tewalina bagiyekera kujja mu buyinza nkyewuunya ebyo ebintu bye bakola ebyo ku bwavu obuli mu ggwanga wano ne mukwata milioni 10 ne muziwa babaka abafuna milioni 65 buli mwezi kuliko ebigenderako ebirala bwe balwana tebasasula mafuta bafuna ga bwerere bafuna n'obusimu okimanyi nti ate waliwo gratuity ne bwe yabufuna milioni nga 23 akasimu ne bwe yini yafuna ebyo tebabyogerako kakati bali bafunye 10 naye nabano bennyini okimanyi nti Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya government mu parliament bwagenda okuba golf e Rwanda Tanzania ne Kenya milioni 3.8 yo VIP ali ku level ya prime minister anti kati sisi status yesigendiko okay very good student bera mu Basajja Mivule University tugende maso president ngategedde tetuli ku bifo byabwe tuli ku sente z'abanna Uganda zebeyononerako oba oli RDC oba oli chairman oba oli mbako wa parliament oba oli vice president Kagame yabagamba emmotoka ezo muzize Abanarwanda baavu nnyo tuzitunde tugaggawaza Abanarwanda. That's what I'm talking about. Be a good student. Sebo tukimaze ekyo sebo nzikiriza tugende maso. Kubanga mubaka wa VIP tukivuddeko ekyo sije tuliko nkulu nnyo ngitegedde sebo ebifo byammwe okubikozesa ne munyunyunta eggwanga mukolimirwe kyonna kyoli otegera ebifo byabwe okubikozesa ne banyunyunta eggwanga kye tuliko. Okay sebo nkategedde leka kutugamba nti omukulembeze nabeera katinga Mobutu yalina olubiri nga mu nsi yonna teruliyo naye nga eggwanga liri mu Africa mu mawanga amanaku nga president yasinga olubiri olw'ebbeeyi mu nsi yonna Mobutu yaliko omugagga asinga mu nsi yonna ne bagaana okumuteeka mu kitabo kiri ekya Forbes nti obugagga bwe teyakola bukole kyekyaganisa omuteekamu nga yali mugagga ye yali asinga mu nsi yonna ne bagaana omuteeka mu kifo kya namba emu mu bagagga kubanga ye obugagga yali abukola ki abba bubbe kakati ng'oddira amalwaliro agatali mu ddagala ng'ogamba nti abeere n'olubiri anti oli president bwe yaluvaamu mulimu Misu Miyayu na Messi okitegeera so bano abakulembeze mu Africa bakoze kinene okutwavuwaza obutatuwangaza nitufa mangu na kunyumiza ne gamba nti ba president ba America bagaggawala bamaze kuva mu buyinza okitegeera nompa example Obama ebitabo byawandiise enkungana ze bamuyita ng'oli president tewali bugagga bwokola mu America ate eggwanga erisinga obugagga mu nsi yonna kati wano mu Africa abaavu batuwana buwi buyambi ne budget y'eggwanga lyaffe tetusobola gifinansinga okitegeera kati kankwe bwino Kenya Uganda Tanzania Rwanda Burundi Zaire Sudan Kenya yokka yesobola okufinansinga budget yayo ng'abazungu tebagiwadde buyambi neyimirizaawo fa abasigadde ne budget eneddukanya eggwanga lyaffe omwaka gwonna abazungu balina otukwatirako ne tubeera n'abantu abagagga mu gavumenti okusinga Biden president wa America Biden nga tanafuuka president wa America yalinyanga basi okugenda okuteesa mu parliament ate nga lyamaze mu lukiiko lw'eggwanga emyaka n'emyaka ng'alinya train wano tulina abagagga abali mu gavumenti nga balina mbiri busozi obulengera mugaba kati kano baani ali eyo nga balina mbiri omusajja omu yaŋŋamba nti jangu ne wadde okugulira tiketi ojje Bungereza olabe ekizimbe kya minisita gundi
ogendo kyogera muganda ati ekyo bina kyogerako bajja kunkwata sijja kutegana kujja totegana kumpereza ticket ebizimbe bye balina byokka bisinga ebyaba president ba America bakugambye nti bafulumiza ebikwata ku bulamu bwa Obama weekend ewedde yes ne bagamba nti ye president asinga okwambala obubi mu ba president bonna mu nsi ayambala t-shirt na kasaati ne bagamba ye president atalinya first class eyennyonyi abeera mu bantu eno mu lwali abaavu gye batuula ne bagamba nti ye president asula mu maka agasinga okuba ag'ekinaku mu ba president bonna mu nsi yonna lwaki ne boogera sente zonna zaakola yatandikira Chicago gye yava ziyamba banaku n'abakadde Obama Foundation zonna zaakola mu Obama Foundation speeches zaakola zonna buli kantu konna ebitabo byatunda sente aziteeka mu banaku okiwulira kakati obeera n'omukulembeze ngoyo ne mutagaggawala feno abasinga bazijjayo bujja webale nnyo wano ewaffe bazijja bujja mu ggwanika lya gavumenti ne bazitwala abantu amaanyi olumuga baggwa president agamba abantu bannayuganda muveyo tulwanyisa obuli bw'enguzi bannayuganda ne bawulira abamu ayigigi yabagamba mbere ba whistleblower ne baterawo n'ebirabo ne koti gyeri tribunal bagitoba leadership something so naye abantu amaanyi gabaggwa ate president okuvayo na defending ekintu bwe kityo ye nagawo gamiti bwe abafuna eziva ebweru mu kimukoze kiba kiki tanenyeza kino ate nekiri so awo abantu banywega baggwera asawa zino ali mu nteekateeka ze ezirondoola enkola y'emya PDM mu bitundu ebyenjawulo naye still buli kyasanga kizibu so abantu esubiri baggwereddemu ddala nti wano mu ggwanga tewali president nga bwe tumumanya amaanyi gaateekawo ukomya emisango enguzi egaanidde ku ki kakati opposition abamuyeya nabo ngenda boogerako kansokere ku Mwami Museveni yennyini Mwami Museveni saagala baggalewo radio ya Balamu ate oba tumuwayiriza ate lwaki bagiggala nze abasajja mbamanyi abo baggalawo radio akabozi kubbira emirundi ebiri ku lwange ne babagamba nti bwe mutamugoba tetujja giggulawo kakati nze mbamanyi banjigganya naye manyi mikwano gyo nga tokonye ku ntebe yaabwe yogera ebirala byonna fe tukkiza president asobola olwanyisa enguzi kiki ekimulemeseza tasobolera ddala kakati kanjogere Katonda n'atukubire kuba awalala bwabanga radio bagiggadde ati bajja giggala president w'abantu Mwami Museveni alekerawo okulimba abantu enguzi tasobola girwanyisa tasobola saabalwanyi nkugambye tasobola girwanyisa ndeeta ekirala Mwami Museveni enguzi yamulemera ddala yamukuba ekigo flat n'enkona n'enywa ebyo abyogeranga era bannabyabufuzi boogera batyo bwatu balina okwogera enguzi tagisobola ndeeta ekyokusatu kinagazaawo radio kinene nnyo guma Katonda ajja kukuba ekkuba awalala tofaayo ne banagoba ku mulimu Mwami Museveni bw'atandika okulwanyisa enguzi gavumenti ye egwa taddamu kubeera president bano ababbi mumuyita musiro oyo omusajja yasinga obugezi mu bannayuganda bonna wano bwe bakutuma bannayuganda 10 abasinga obugezi Mwami Museveni tomulekangayo akimanyi kageza n'akwata ku nguzi gavumenti ng'egwa ababbi abali mu gavumenti kabakwatako gavumenti egwa era naye akimanyi nze nkubulidde okumanya Museveni mugazi nnyo nnyo mwabampuliriza Museveni mugazi nnyo kyeyava takwata ku nguzi awo nategeera nti omusajja alina amagezi kageza n'agikwatako bepa gavumenti ye ng'egwa kyekiri kyeyagamba mukyala Kamya
bajja kupala badduse sente muno toba papira yakiyita bbali ekituufu kiri nti ababbi bano bwe bakwatako gavumenti bagisuula ate kati kankigaziye bakugobereddera ku mulimu wulira ate banagoba wekka nange bajja kunkwata mwami Museveni emu ku nsonga lwaki tasobola kulwanyisa nguzi esooka ngikuwadde gavumenti ejja kugwa flat ebe gudde eyokubiri mulimu abako abooluganda n'ab'emikwano ate ekyo nkigumiza nziba basajja mivulenze nkyogedde mujje munone era gwakyogedde si bya radio abajiddukanya n'abakozi mwami Museveni nga tutuse maaso ga Katonda tasobola kulimba Katonda nti asobola kulwanyisa enguzi mu Uganda erimu abako abooluganda n'ab'emikwano tasobola girwanyisa baganda be nabo bali omwo nabo balina ebyokunoonyerezebwako balina ebyinza basingisa emisango tasobola mwami Museveni kulwanyisa nguzi nze bwentu Katonda bwe yanzaala kati oba nankwata abo bateekateeka kunkwata simanyi nange naye ye basajja mivule nkubuulira amazima obulimba tubulekeyo mwami Museveni ekintu kyamuvundako kiwunya mulambo gwennyini tasobola kuzuukiza mulambo gwe bayita nguzi mu ggwanga lya Uganda tasobola baganda be bali omu abakoddomi bali omu ab'ekika kye bali omu ekintu kino kinene nnyo tasobola kitaganjula kyeyava agamba Betty Kamya baleke tobakwatako baleke baveeko bajja kwata sente badduke bazitwale ebweru baleke kubanga bazikozeseza wano Allah we namanyira nempanika nengamba ati basajja mivule Katonda nga wampa obwongo nali nakyogera dda nenkidamu Museveni tayinza kulwanyisa nguzi laba bwajja yekenyini n'akakasa mivule byabadde ayogera tasobola girwanyisa kintu kinene nnyo yali akimanyi enguzi ejja kutwaliramu ne baganda be ejja kutwaliramu ne bakoddomi be nze ndi munnamawulire atabusiwa bwino gwe mmanyi omumanyi omulina gwe nakugamba nti neetega kuva mu Uganda nenziruka nengenda mu America neneekweka nendyoka nsumulula nengeza nensumululira wano banzita tasobola kulwanyisa nguzi mwami Museveni tageza n'alimba mbwasobola kulwanyisa enguzi tasobola ebyo abigamba kubanga omanyi n'okulonda sironda nze sina biseera ebyo byennyonyo mukono gwote wamulonda nondera kinga manyi nti Shwadiro ajja kudda oyinza okuwangula mwami Museveni mu kalulu keetekedde nkugambye nti mu basajja abasinga obugezi 10 mu Uganda Museveni mwali ate omuwangulire mu kalulu ke keetekedde olwaba ate asirwa dda nti kati lwaki bateekawo okulonda okuwangula mwami Museveni mu kalulu ke yeetekedde olwo ate aba musiru ate mwami Museveni mu basiru taliimu kati muli muwangula ddi muli muwangula ddi ekyo nakyo ekyokulonda kati kunyumya mbunyumya ekisooka mwami Museveni tanywa mwenge abeera soba ye muli muwangula ddi mumuyite kuli talaba nti yasuza atamidde ng'obote bwe yalinga oba n'obote yali omutamivu yateekangawo ba agenti be abamuzanyiranga empiki abeera mu buliri bwe nga wala gyamuli bubi yanywedde nnyo naye ng'alina eno ba Pawulo Muwanga abagamba abantu nti musirike tewabaawo ayogera Muwanga yawamba n'obuyinza bwa Electoral Commission n'agamba mu akakiiko k'ebyokulonda namwe shut up keep quiet nze nina okubirangirira obuyinza n'abo bajjako Muwanga n'alangirira n'agati obote awangudde semwogerera agudde n'obote omutamivu yateekawo ba agenti be abamuzanyira empiki kubanga kugwa obote nga bwogenda okulonda nga bakola road block ayita wano nga bakuyimiriza ku road block bagenda ngokuta ku 12 ovugako mayiro 2 esawa z'okulonda ne ziggwako nga tebiringa kaakano nti okulonda olondera kumpimpi ne ku kyalo kyo kubako polling stations nga 3 biri ebyedanga otambula mayiro na mayiro kaakati babasibira ku road block boti byakolanga olaba n'omutamivu alina obwongo bukola ebyo naye ono atanywa mwenge atanywa sigala tayagalira ddala ku njaga alisumagira ddimu muloke mumuwangule mu kalulu mwami Museveni muyita wakuzanyirako kakati ebyo ebyokulonda era akomawo mujabala bekololo ng'agenza okubebaza bamuwadde akalulu akomawo kati yebaza bamuwadde oba nze nga nve wange nga ngenda nti nonda mukwano gwange Museveni nga manyera agenda kudda
Ne kampeni itiza tujja tawana. Nebuloza mu basirunze mwene. Ate bye binsibya buli kiseera ne bankwata. Gwe Yoshua ojibaji. Obwongo nina bungi twenkanya ne Museveni obwongo. Kyobala batanjagalira ddala. Tanjagala. Yakusonyiwa. Teri muntu ayagala bwe benkanya bwongo taliyo. Museveni kyobala tanjagala. Nze ngambe wange ntingine nonde. Nga ebinavaamu ngambi manyi. Yes, miwendo gye batumanyi percentage bweti. Kyobala bankwata essaawa yonna era ennaku zino kati ngenda nyinza na programu zino ziyimiriza kuba naatera okunkwata. Bino tebabyagala byenjogera. Naatera okuyimiriza mu programu zino mpumulemu emyezi ng'ebiri gasijja. Bale manyi wabimanyire eyo. Komera limanyirikika oli musiru. Ze watu mamevu. Watu beryevu. Nze sisobola kumala bisena tingenda kulonda Museveni. Nnondera ki? Manya era nakudda. Mweji nabalabye nga Bobi Wine yekyanga kyange mbale bale kana protestive vote ebyo protestive vote 2026 bijja kuba n'abasajja bava mu nsiko gali kati kankwe bwino Besigye nali ndoza nti bya bulimba ayina we yali n'ayatulira ddala nti nze najjanjabanga Museveni nga tuli mu nsiko kakati omu kubaali ba master plan be gavumenti eno nga yakajja mu buyinza abamuyamba okutetenkanya ekintu wano ebe yatandika nabo yali mama Mbabazi oyo yakola kinene nnyo Mbabazi yatukako ekiseera kumpi nga yafuga eggwanga lino super minister General David Sejjusa tinyefunza obanga abo byali nabo mu nsiko balemwa okumubaza ne bamusuuza entebe ono omwana abadde anywa enjagaye ng'akuba ebidongo ajjeko Museveni awembe ewunyiza obusiru anti Saulo Paulo yafuka Saulo ani Saulo yafuka Paulo bano balemwa okumuwamba bakazini bamulemwa ne bamaliriza nga bakifiiriddemu ono akuba yagamba mwai Museveni mu mutwale serious yaga nti abange bino si byakuyimba munange mubegera okuyimba gende wazana nena akulabya utwalina wakabara akafe oroza abasaga ne wano nkalina ako yaga nti bino si byakuyimba omuwangulire mu kintu kye kyateekateeka kakati mubaleke banonye obululu baweze ababaka ba parliament kati ngenda babulya lwaki ayagala Bobi Wine ayagala okuweza ababaka ba parliament abangi okitegera bo ayagala buyinza ayagala kuba mukulembeze Bobi Wine yasazeewo dda ayagala ababaka ba parliament obuyinza tabusobola naye kenyini akimanyi bali mu muzannyo buli mubaka wa parliament emuteekako miliyoni 7 electoral commission miliyoni 7 buli mwaka zewa ekitebe kya NUP buli mubaka wa parliament Masaya Simpuga miliyoni 7 nezigenda ku NUP Abedi Bwanika Joyce Bagala Sewungu Lutamaguzi buli mwa kati ezo zebagatta ne bakola omuwendo ogwa majority jali na mu parliament zebagamba nti afuna obumbi butano ababaka 10 bwe bukadde lusanvu times 5 ogateko ne bali abaka omusanvu times 5 ze billion 3 n'ekitundu kati zezo zebabawa ku kitebe buli mwaka buli mubaka bamutekako ku mutwegwe miliyoni 7 kati Bobi Wine naafuna obumbi nga buna buli mwaka kakati kuruno kyakoze yarangiride n'agamba nti buli awali omuntu yenna bwabanga si wa NUP bagenda kumutekako omuntu nerukwago bagenda mutekako omuntu ayagala kuweza namba sente zino zibenga zigenda mu buumbi 6 oba 7 buli mwaka nga zaafuna okuva mu babaka capital okigera kati bali mu sente n'ebyo tebabyogera ebyo byonna byenkugambye byavuwaza banna Uganda twandibadde bagagga nnyo ababaka 5 tubagazaaki siba 5 tubagazaaki laba sente zibononerwako omanyi sente zo bwe zandikyusiza eggwanga lino
Nupu yokka atejukira NRM anti NRM efuna abayo buli mbaka ate yo erina abaka bisatu n'okusoba ate efuna mpi obanga bana balina 5 mu 7 buli mwaka bafuna obuwumbi buna NRM erinayo abaka bisatu n'okusoba bafuna obuwumbi bwemeka byonna bitwavuwaza abantu bayinza kulekayo kubba tebasobola magezi kigoyinza okuwa omuvubuka aleme kulinda government naye asobola okubako kyateeka mu nsawo well kakati omuvubuka n'omuntu yenna omukulu ne bwe bakuwa akawumbi naye nga obwongo bwo tebukyuse era sente zikuyita mu ngalo mu bufunze obw'ekitalo abantu bangi tebandibadde baavu naye kubanga balowooza bubi akatabaako aka mukwano gwaffe Dr. Hamis Kigundu kayamba nnyo era nkubiriza abantu mukagule obwavu n'obugagga kiki ekibireeta bireetebwa amazima n'okufumiitiriza olunaku lumu nagenda ew'omuntu omu n'atuwa miliyoni 10 ne tugabana miliyoni 5 nze nengenda nengula ente yali lubuto bwe yazaala balongo abaana abo abayana abo nabateekayo ku social media ku platform yange ku Facebook munange nagenda nagulamu essimu miliyoni 4 bwe wayitawo emyezi 2 nangamba nti obwavu bunzita mpamu miliyoni 3 namuga ati sigula simu ya miliyoni 3 ngenda nenzigulamu ennyana y'ente naga nti kale mpamu 2 ndi bubi nga wayise emyezi egi bwaitawo emyezi 2 ne weeks 2 ente eri nezaala abaana 2 yazaala balongo kati ente yakazaala abaana 5 kubo 3 bakazi ebirume ebyo ntera okubitunda 2 zaali nnume kakati iyo nabana abaana baayo kati bafuuse bana olaba obugagga kyava mu ndowooza oli essimu namuwamu miliyoni 2 gyeyagula miliyoni 4 nga wayise ennaku 6 mu myezi 2 gyokka ekyo kyavuwaza abantu endowooza zaabwe engeri gye balowoozaamu bye bakola nga tebataddeemu kufumiitiriza kyokola ddala ago ge mazima ofumiitiriza ekimala era njagala kutuukirira Dr. Hamis Kigundu tulaba basobola okusponsoringa akaseera kano akatabaako kajja kusomesa abantu bangi tulabe bwayinza okubaako kawaayo eri rediyo eno tusobole okusomesa abantu magezi ago kati endowooza y'omuntu ekola kinene nnyo ye okusucceedinga oba okwavuwala kitandikira mu bwongo tebakulimbanga kati abantu baffe bangi baavu si lwakubanga nti tewali lunaku lwe baali bafunye ku ssente waliwo abatandika n'emitwalo 3 nga nkyakola ku rediyo awo ne bagenda mu kikuuba awo kati basubula Dubai basubula China obugagga butandikira upstairs mu bwongo kati abantu baffe okuba nti nakino no kikulu nnyo waliwo yali akyogerako kale abayindi wano bajja wano nga batunda buswiti mazima okakananga akoze supermarket ennene ffe abaddugavu ofuna mutwalo n'ogulya n'ogumalawo n'ogattako ne3 zeweewoze ne weewola kubanga omutwalo tegukumaze omuyindi afuna 5,000 n'alyako 2 n'atereka 3,000 oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'ali wano oba mupakasi wa muyindi ate weyajjira gwali omusinga ffe tulya ekisinga ku kye tuyingiza n'okwewola ne twewola omuyindi alya 20% ekinana n'akitereka kati obwavu wano buli kwekyo kwebyo ebibiri endowooza zaffe n'engeri gye tusaasaanyamu of course n'ensaasanya yaffe esingira ku ndowooza zaffe nti sisuubirayo naddamu kwavuwala ng'awuliriza akanyomero kano ke tubawa ofuna emitwalo 2 olunaku oba omutwalo gumu olyako mmeka kyenjagala obalekera tosobola gaggawala nga olyako 9 n'otereka 10 tosobola otekwa kubanga olyako 4,000 n'otereka 6 wano twagala kulya kumala wano mu Buganda naddala wano awala bitundu ebirala sibimanye Teso n'eggulu mu Buganda tulina abantu nga bafuna miliyoni tava mu bbala paka miliyoni lwerigwawo bakuita kusesa amala gisesa otegera
So ebyo bituganira ddala okugaggawala si lwakuba nti Uganda mbi nnyo tulinga Somalia tulinga Afghanistan nedda waliwo emikisa egy'okugaggawala naye obwongo bwaffe tulowooza tutya tuteekemu okufumiitiriza nnyo kyevudde gamba nti ngenda kulaba Hamisi Kigundu tulabe bw'ati atukkiriza akatabaako tukasomenga bw'abanga akaprogramu kano akkiriza okukateekamu akasente n'akolagana ne management tujja kubanga tusomesa abantu obugagga butandikira mu bwongo maliriza na kino omusajja gwe bayita Maktoum oyo we UAE mumugiyita Dubai abasinga ne Dubai kibu Al Maktoum okufuula Dubai bwatyo bwongo endowooza yali muye okyegera vision 1905 Dubai lyali ddungu tukayo kati olabe tosobola bikola nga tolowooza ofunye mutwalo n'ogulya n'ogumalawo ate n'ogenda ne weewolayo n'ebintu ebirala bya 14 oli gaggawala ddi nga tonawana kuza ku transport ya kuzaka okyegera kakati n'obwebafu obwebafu abantu bangi bavuwadde kubanga upstairs mu bwongo bebafu oli nakugamba nti okugaggawala olina gaggawalira mu kanisa abasiramu abagagga ani abasiga amafuta gaggawala ateri abasamizani abasiga amafuta gaggawala abeto bakoboka abo aba 7 cd abatagenda mu makanisa gabalokole kubasiga amafuta ani abagaggawaza nakutte motoka oli agenze nalimba abantu ebina bina bitugana okugaggawala kasike kasemba yako nalimba abantu mbuto sobola gaggawala oyina kujja wano awali anointing awali amafuta mu kanisa ye nengenda wano yenyini kanisa ya Mwentinde nazzewo ku Sunday nensangawo emmotoka nge15 ne eyabadde singayo kubeera eya sente etono yabadde yange abakatuliki abatasiga amafuta ani abagaggawaza so obulimba obwo abantu okuba nti tetulowooza nnyo tetufumiitiriza nga tukola ebintu olina agamba tunde ettaka oleete eri Mukama ajja kugaggawaza tunde emmotoka yo oleetere Mukama sente ajja kugaggawaza ebyo nnyini nabyo bitugaana okugaggawala Mukama Katonda abankuumire